Oli ku Star FM chana musanvu katonyeze 5 kyenda mu mukaaga katonyeze 9 emunyenye y'eggwanga. Nkwaniriza nnyo mu programu yaffe Kooti y'amaka olunaku olwaleero. Wasuze otya eyo mukwano gwange awuliriza? Wasuze otya eyo mwana wa maama? Wasuze otya eyo mwana wa taata? Kayimba bakayise nali muto kati nkuze ku byenzize ndaba ddala Mukama alina amaanyi. Ke kayimba kagudo programu yaffe Kooti y'amaka. Bingi ebitaatukwatangako nga tuli bato. Bingi bye twalooperanga bazadde baffe babituyambeko. Twakeeranga konkona ku bisenge by'abazadde baffe nga be balina obuvunaanyizibwa. Twasabanga busabi sukaali aweddewo, bayiro eweddemu, engatto yayulise, enjala ennuma, omutwe gunnuma, ng'oyina gw'obigamba. Olwaleero gwali mu kisenge ekyo gwe gwe bakonkona. Gwe gwe bagamba nti emmere eweddewo, omutwe gunnuma, omugongo gunnuma, enjala ennuma, gundi ankubye, ŋŋenda kukola kiti, byonna kati babigamba ggwe. Kwe bayita okukula, era okukula kwetta. Edda baakugambanga kuuma ewaka tugenze kuziika, n'osigala ng'oli musanyufu kubanga abakulu tebaliiwo bagenze kuziika era bagenda kulwayo. Olwaleero gwakwata ekkooti n'oteekako gomesi n'oyambala ekitengi n'ogamba abaana mukuume waka ngenze kuziika. Ate nga ffenna twagala okuwangaala, twagala n'okukula. Ne muganda wange obuvunaanyizibwa bwe butuyinga tutuuka n'okwejjusa lwaki twakula. Olina agamba bannange okukula kwetta. Nedda, si kwetta kubanga ffenna obuwangaazi bwe twagala, naye okukula buvunaanyizibwa, kye bayita okukula. Owasuze otya eyo omuwuliriza wange omulungi? Kansuubire tinnooli bulungi mwana wa taata. Abalwadde bange bali batya? Buli alina omulwadde mu nnyumba ali atya? Ali atya mukwano? Z'abange bagenda basuuka. Alhamdulillah. Akyanneraliikiriza ennyo ye taata wa Kyobe John Hill. Amazima gali nti bw'oba oli mukwano gwa Kyobe ke kaseera kasingira ddala okukwetaaga. Kano ke kaseera kakwetaagiriramu. Amazima gali nti taata mulwadde nnyo. Ge mazima. Ali awo Nsambya mu intensive care unit. Biiru yo Omukama Katonda yasinga okumanya. Ng'ekkooti y'amaka, mu mbeera gye tulimu tetusobola kulekerera Kyobe. Kyonna kye tunaasobola ng'ekkooti y'amaka kye tunaamuwaayo ayongereze ku famire kyeyinawo. Katonda atusaasire, muzeeyi yasooke asobole okuddamu okubeera omulamu. Kyobe mugume, taata ajja kuwona. Mbeera ngimanyi naye Omukama yasinga okumanya. Enkya tujja kifuula official tulabe kye tunaakontributinga ng'ekkooti y'amaka. Leero mbategeezezzaako obutegeeza. Abalwadde mbasaasidde nnyo mikwano gyange. Embeera beekaluubiriza mu ngeri emu oba endala nkitegeera, naye abafiiriddwa bitalo nnyo, bitalo ddala.
bitalo ddala, bitalo ddala, bitalo ddala, bitalo ddala. Taata Sam mukwano gwange owa komedi yafiiriddwa maama we amuzaalira ddala, mukyala Christine Nannungi abadde abeera Mityana. Bitalo nnyo, bitalo ddala, Mityana ku Mbale village. Teri kuziika, teri kiki nga bwe baatugambye, naye ffenna tusobola okukubagiza bannaffe mu kaseera kano mu ngeri endala yonna. Kitalo nnyo 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 Sande, kitalo nnyo Taata Sam, kitalo nnyo ekyokuviibwako maama wo. Kitalo. Abamanyi mwenna omukyala Christine Nannungi aw'e Mityana, Mbale village, okyamirawo Wabigalo, awo ng'odda ku kikubo ekigenda e Busuubizi. Omukyala yafudde. Kitalo nnyo nnyo nnyo. Nsaba Mukama Katonda abasaasire, nsaba Mukama Katonda abagumye, nsaba Taata Sam Mukama abasaasire n'omwoyo gw'omugenzi Mama Christine, Omukama Katonda agulamuze kisa. Bangi ku byalo eyo ewaffe Kabale Bugonzi bannange ebitalo mbiwulira, bitalo nnyo, bitalo ddala. Namwandu wa mukyala Nyanzi, kitalo yafudde. Bitalo nnyo nnyo nnyo. Mukazi wattu afudde bba takomyewo. Tulina ewaffe omuzeeyi bamuyita Mwami Nyanzi yabula, kati namwandu we afudde. Mukyala Nyanzi, bitalo nnyo. Maama Agnes Nassali, bitalo nnyo ebya maama wammwe. Awo ne tudda awo mu Bukulula, kitalo nnyo ekyamusomesa mu Zaŋŋanda, yansomesaako Oluganda. Bitalo nnyo ddala ddala, bitalo nnyo. E Kabale Bugonze wa mukyala Mugoye, omwana we omukulu Rita, bitalo nnyo. Abamumanyi Rita wa mukyala Mugoye. Eno ng'oyise eno egundi n'oyambuka eno ng'agenda gye twakyabanga enku, waliyo omusajja omuzeeyi nga bamuyita Muzeeyi Bataka, naye yafudde. Eno n'ekyalo nkyerabidde, okyamira eno ng'agenda ku luzzi lw'Omugenzi Tagejja n'oyambuka eyo. Bitalo nnyo, bitalo. Ebyo byonna biri ku kyalo ewaffe, n'ewammwe mmanyi gye biri ebitalo. Bitalo nnyo bannaffe, mulabye tetubaziikiddeeko, naye tuli wamu nammwe, tuli wamu nammwe mu kunakuwala mu mbeera yonna. Omukama Katonda y'asinga okumanya. Bitalo kubanga bwe mubeerawo ne bannammwe muguma, naye ate ekyokukola tewali. Obulwadde bungi, obulwadde busse, obulwadde bwekoze bye bwagala byonna, obulwadde butabuse. Nsaba mikwano gyange ffenna ntugume. Bwe njogera ekigambo tugume mba nkitegeeza omutima ogunafuye, omutima ogukooye, omutima ogutalina ssuubi tegujjanjabikika. Ne bw'aba mulwadde n'agamba bannaaye nze nkooye oba nfa nfe, kiba kizibu kya kumuwonya. Bitalo ddala. Tusaba Katonda okuziika kukome, kyekyokka kye tulina okumusaba. Buli omu mu ddiini yo yonna 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 gy'osoma, noveena zonna, dduwa zonna, okusiiba kwonna, irimu zonna, buli muntu asobola okusoma, okubuulirira, okukola ki, zonna tusabe Katonda atusaasire, atusaasire. Abasobodde okwejjanjabira ewaka kye kisinga obukulu. Ziramu okubajjukiza okweyoteza kikulu. Akatungulu ako kakulu. Oteekako mu nkwawa, oyambalirako mu sitookisi, oteekako wano mu kifuba, ku balwadde n'abatannaba kulwala. Abalwadde temutya, tujjanjabya abalwadde ne bawona. Temweraliikirira. Nze ayogera bye njogera mbitegeera. Mbadde n'abalwadde nga bayi, nga nze kennyini sisobola na kulya. Baba nga abalwadde babadde 11, kati nga abalwadde 9 bonna basobola kati okwogera ku ssimu, mba nzijanjabye bantu bange.
lwekyo kozesa kyenkugamba, gezaako. Mukama ajja tusaasirirayo. Naffe bannaffe be batugamba, naffe ne tusomesa kye tuba tusobodde. Wabula teweerabira ti si kirungi kukozesa ddagala ng'omusawo tamaze dyapuruvinga. Prescription yeziyitingana bw'oba olina covid mirali n'eddagala, miralino miraliri zijja kuba nnyingi naye ziyinza okukontradictinga, zisobola okukubagana ne ziba nga si nnungi ku bulamu bwo. Kirungi n'oba n'omusawo n'akuyambako. Saba okweyanza nnyo Dokita Mubiru Mengo Hospital. Weebale nnyo, weebalire ddala. Omukama Katonda akuddizeewo. Weebale nnyo, weebalire ddala. Dokita Mubiru Mengo Hospital. Weebale. Neebaza Dokita Tom. Weebale. Florence Medical Clinic. Weebale. Baganda bange mwenna, mikwano gyange mwenna, mwebale. Omulwadde wa covid tajjanjabikika. Omulwadde wa covid ayita mu bulumi. Tweyoteze, abayina n'abatannaba kufuna. Emiti bwe giba mirungi egyo gye weeyotezza, osenako ekikopo n'onywako. Masiki zitubeereko. Ffe abajjanjaba abalwadde, yambala bulungi gloves, oyambale bulungi masiki yo, genda omuwa ekyokulya, vaayo, jjako ssuula, naaba, onywe eddagala, weeyoteze. Omulwadde oba munafu, oba toyagala kutuula, toyagala kutambula, toyagala kuseetula kigere, naye kikole ku lw'abaana bo, ku lwaffe, ku lwa mikwano gyo n'abantu abalala abakufaako. Taata Saamu kitalo nnyo ekyokuviibwako maama. Kitalo nnyo mikwano gyange abalala bemmanyi ne besimanyi. Nsaba Mukama Katonda abagumye, abasaasire. Program kooti yamaka, omulongo 2 Sarah ge mannya gange. Nyongera okulamusaako mukwano gwange, nyongera okwebaza by'osobodde okukolako olunaku olwaleero mu nnaku zaffe ezisookera ddala eza lockdown. Embeera gye tuyitamu ngimanyi. Embeera gye tuyitamu tenyiga ggwe wekka. Embeera gye tuyitamu si nnungi. Twanyiigamu naye nga tewali kyakkola. Nange nanyiigamu ng'omuntu. Kale bino bwe mbyogerako tolowooza nti binyize ggwe wekka. Twanyiigamu nti bwe baatulookinga ku Friday tebaatuwa wadde omukisa ogudda gye tubadde tukolera. Okuggyayo akasente ke twalekayo, okwetegeka, abamu tulekayo amasimu ku kyaja, abamu gye tutereka akasente kaffe n'okakukulira eyo, abamu mu budduuka bwaffe mubeeramu ebintu bye tukozesa ewaka ne ku dduuka by'ogamba bino bisule enkya tunaabiggyayo. Abamu mu maduuka gaffe tulinamu emmese eziri ebintu, ziruma obuwunga, ziruma omuceere, ziruma ssente, ziruma. Abamu tufumbirawo, walese ebintu tobyozezza n'ogamba nja byoza enkya. Ng'era ewantu w'ovudde nga tosiibudde, ng'omanyi nti nkomawo, tewasobola kufaanagana nga w'ova nga weetegese. Twanyigirizibwa. Olw'ekyo bino bye njogedde, nawe biba byakunyiga, manya toli wekka. Bw'oba obadde olina ennaku nnyingi ku mutima, gisiimuule, ogambe kasita siri nzekka. Kyatunyiga, nekitunyigira ddala, nekitunyiga. Twakkiriza era kirungi okubeera ewaka, okulookinga, kuba bwo obulwadde bungi, amazima tukikkirize. Naye okwetegeka ne kuba kutonomu. So ne tusaba olulala nga bwe baali batuwooninze luli nti bannange mu nnaku 3 buli muntu asale mu disitulikiti ye, teri kuddamu kusala mu disitulikiti. Kwegamba baatuwa bulungi nnyo tayimu ne twetegeka. Era tewali muntu yafuna buzibu kusala mu disitulikiti kubanga ennaku 3 zaali zitumala. Naye this time tekyatuyisizza bulungi. Ffenna tewali yabadde amanyi nti ddala bagenda kutulookinga.
So kati abo abantu bakubiddwa abo emiggo nti badda mu kibuga baddayo okuggulawo, okuggyayo akasente, okuggyayo kyaja, okuggyayo essimu, okuggyayo eddagala. Fe abamu tuli ku ddagala. Bw'oba omira eddagala ku makya mu ttuntu n'olweggulo, ery'okumakya olimirira waka, ery'omu ttuntu tulimirira ku mulimo, n'ery'akawungeezi olumu tulimirira ku mulimo. Tetugenda beemalizaayo nti bannange ndeka nnyingira edduuka nzigulewo, ngenda kuggyayo ddagala. Twaggwaggwayo dda, tutambulira ku ddagala. Kati bwe nkugamba nti ndeka nnyingira edduuka nnyina kye njagala okuggyayo, gwe ne bwe mba si kikugambye ndeka nnyingire nkiggyeyo. Twakosebwa ge mazima, ekintu tukyogerengako ekintu ekitali kituufu. Lwe tujja okutebenkeza Uganda yaffe naye bwe munaasirikiranga ebintu ebibi ennyo tekiba kirungi. Ate naffe aboogeddeko tuba tetwogeddeeko mu mutima mubi, tuba twogedde ekyo ekituufu ekiriwo. Kati ebifaananyi biyitinga ne by'abapoliisi abayiwa amata, ekyo omukulembeze yakyogeddeko. Lwaki muvumaganyisa? Si bibi tukkirize tubyogereko. Ne bw'aba mwana nga gw'omuzaala ng'asobya kkiriza. Naffe abaana ne bwe tuba ne bazadde baffe nga basobezza nakyo tukyogereko. Si gamba nti omuzadde tasobya, n'omuzadde olumu asobya mu kumanya oba mu butamanya. Nali ngambye okubisomesaako eby'omuzadde atasobya, naye tujja kiwaamu akaseera nja kuba nga nkisomesaako. Byali bya Monday nga lockdown tennaba kujja. Ne mu kaseera kano tuli mu mbeera ya lockdown, mbeera ya kugumira waka, mbeera ya kwebeereramu. Kale ekyo kyatunyiga era nga nsaba omulundi ogujja Mukama bw'aba akireese nga waliwo embeera bw'eti batuwooningeko tuddeyo gye tukolera tunone abaana baffe ewantu. Olumu omwana oyinza okuba ng'olina w'omulesse n'ogamba magundi obudde leero bumpiseeko asule wano bwe nnaaba ŋŋenda enkya nja kumuggyayo. Kati tugenda bbaggyayo tutya? Tugenda kukola tutya? Motoka tezitambula, buli kimu tekitambula. Tuli bannayuganda balungi era abawuliriza amateeka. Naffe olumu tugenda okutambula nti oba olina ky'oyagala naawe okumaliriza ate ng'oli tagenda kukitegeera. Naye ng'ate ggwe okitegeera. Abakyala oyinza okuba ng'obudde bwabadde kawungeezi olina edduuka onaabiddemu otereseemu ebintu byo ebikyafu, enkya bwe naakeera early in the morning mbiyiweyo. Kati byonna biri omwo byonoonese. Mutuufu akaseera kaba kasaana okwetegekamu. Ne bw'ongamba ku ssaawa eno okufuluma studio mbaako kye neerabidde. So bw'ongamba nti Sarah mu ddakiika 4 ogenda kufaayo mu studio tugenda kujoyininga oba kino. Neetegeka ne nkwata ensawo yange ne nzigyamu headphones zange ne nziggyako essimu yange ku charger eno live stream n'egistoppinga n'enfuluma nga neetegese kubeera mba wa kufuluma. So ako mu mutima mulungi nsaba ku luutu eddako batuweeyoke essaawa ne bwe ziba 5 ziba zitumala okwetegeka ne tutatoma oba ebintu byaffe ne bitoonooneka oba obulamu bwaffe ne butakosebwa nnyo. Nyongera okusaba bannayuganda tugumire embeera gye tulimu eya lockdown. Tuli bubi, fe abamu tumaze emyaka tetukola shows, tetukola ki, naye twakkiriza embeera. Amazima gali nti bwo obulwadde bubadde bungi era bungi, naye warre yange eri nti ate obulwadde obulala obutali covid obubuusiddwa amaaso. Kale nnyongera okutegeeza omuwuliriza wange bw'ofunamu enkenyera genda ewa chairman wo ow'ekyalo omunnyonnyole akufunire ebbaluwa. Manye entambula zijja bakaluubiriza, bulijjo mugendera mu malwaliro nga mugendera mu takisi, ntambula ya lukale, olwedde obujjanjabi toyina. Naye nze n'abakyala wange namugambye bw'abaawo ku kitundu kyange omuntu omulwadde ng'agenda mu ddwaliro ng'alina ddereeva, nyina emmotoka yange y'ekkooti y'amaka emuntwalire mu ddwaliro emukomyewo, kubanga si buli omu nti aba asobola bulijjo entambula gy'abadde akozesa ndala. Chairman wange ow'ekitundu namugambye awe bw'obaayo ne bakonkona oyambayambako
oyambayambako munnange embeera si nnungi. Abantu baffe embeera si nnungi ate nga tulina okupushinga on obulamu butambule. Neebaza abeekuumye, neebaza abakoze abasawo kye bagamba. Neeyanza nnyo, neeyanziza ddala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Uniform gwe mufaliso oguteeka ssente mu kkooti y'amaka. Kati amaduuka maggale, naye era nkugamba nti bw'oba weetaaga omufaliso nga amaduuka gagguddewo, olina kukozesa oba kwebaka ku mufaliso gwa uniform. Mulungi, tegulumya nsingo, tegulumya mugongo, ebbeeyi nnungi, gusangibwa mu supamaketi zonna, gusangibwa mu maduuka wonna, ne mugerandisaanizaawo ku mugera naye aguyina. N'olwekyo uniform gwe mufaliso gw'oba okozesa ng'ekkooti y'amaka, kuba guteeka ssente mu kkooti y'amaka. Essimu ya uniform eri 0800 38 600. Bw'ayagala okutandikawo bizinesi agwetaaga mu bungi, ow'amasomero bagambe nti mulongo yatugambye tukubeko ofuna ekiduuka n'oteeka awo n'obagamba bannange nze kantunde n'oyogera nabo. Essimu ya uniform eri 0800 38 600 era nga tubeebaza okuteeka ssente mu puroguramu yaffe kkooti y'amaka. Neebaza mikwano gyange abajja no liquid soap gye tukoma okumutunda mu kkooti y'amaka, tuba tufuna obuyambi obutuyambako okwejjanjaba n'okulabirira abantu baffe. Liiters 5 basitunda $1,000, liiters 2 basitunda $40. Atta obuwuka kye kituufu ddala, tumunaaba mu ngalo, omutabula namu nga bw'omuguza oyongera n'omudayiriutinga n'omuyiwamu amazzi. Ayoza amasowaani, ayoza ebikopo, akuuta tiles, ayoza engoye, ayoza emmotoka, ayoza toyireeti. Mulungi ddala era ng'omunaabye mu ngalo ate awunya bulungi. Akolebwa bannaffe abajja no liquid soap emunyonyo. Gwe ow'ekkiriniki, ow'eddwaliro eddene, ow'ewaka osobola obbakubirako ne bamukutuusaako. Essimu yaabwe eri 0759 94 19 14, 0759 94 19 14. So nga ne Plascon Paint langi eri ku mutindo gwa nsi yonna mu bika eby'enjawulo. Okuzimba kwo baakulese kugenda mu maaso ne hardware nzigule. Kale mu hardware buuzaayo nti Plascon Paint ye langi gye njagala. Balina weatherguard ekola ebweru, balina silika ey'omunda, balina ne colours nnyingi, balina woodco ey'ebibajje ne colours endala. Plascon Paint mukozese togenda kwejjusa. So nga ne bannaffe abanakyokeya basangibwa ku Lubaga Road watandikira. Nakyokeya bajjanjabisa habo ddagala lya miti, bajjanjabya emyaka n'emyaka. Nkubiriza nnyo balwadde bannange ng'olina eddagala ly'oliko ery'olukonvuba oba erimiribwa buli ddakiika. Kozesaako ne ku ddagala ly'emiti lino. Baatugamba ffe abaludde ku ddagala nti eddagala eryo olumu lyonoona ku organs ezimu, naye bw'ojja okirinzingamu ng'oba nnyonnyodde kiyambako. Abalina obulwadde obwa kansa, abalina obulwadde obwa HIV, abalina obulwadde obwa pressure, abalina obulwadde obwa sukaali. Sukaali oyo naggamba ne bw'obeera ng'okuweekuba empiso. Nakugamba wadde olina dokita wo. Tufiiriddwa abantu bangi nnyo abawuza nze nnyina dokita wange, nnyina dokita wange. Dokita wo naye abaako ne waakoma nga amagezi gasaana okugattako. Bw'aba dokita wo mulungi nnyo, lwaki towona? Bannange asiika obulamu tassa mukono. Ffe twali tulabyeko abalwadde ng'aziyira pressure biki ng'abadde ku ddagala bamututte e Bulaaya n'agenda ku Nakyokeya n'afuna eddagala n'atereera. Kale ne bw'oba toteredde gezaako. Ku ssente ze waakafiirwa mu bulamu bwo z'ogenda okugerezesaako ze nnyingi ennyo. Tosobola kukwata $10,000 n'ogigaba bugabi nga togitadde ku bulamu bwo. Kati bw'ogulamu eddagala ng'ogezesa bugezesa kale oba ofiiriddwa ki? Kubanga kasojja kutereera naawe olagirira omulala, naffe twali tetubamanyi, naffe baatulagirira bulagirizi, naffe ne tulagirira abalala. Ebifuba ebitawona, infections ezitawona, ataakaza sickle cells, ebirwadde byaffe abakyala, nseke, kandida, bizimba, obutalwala, okuddiŋŋana, kamunguluzi oyo, ebizibu ebituuka abakyala abatakyalwala, menopause, ebyo nabyo kategori endala, emisujja.
ebyogero by'abaana, ebyogero by'abantu abakulu, oluntalo gwa lumanyo kubira nakyokka eyabajja kujjanjaba bulungi ddala. Essimu yaabwe eri 0752 39 38 39. Bannyonnyolere ku ssimu, placinga order yo ojja kuba ng'ofuna eddagala. Obuzibu bwe bayina ti olumu eddagala teribaawo, n'obannyonnyola ne bagamba gumiikirizaamu, bwe linaaba lituuse tujja kutegeeza. Edda abawuliriza bange mwayombanga nnyo, ne good enough temukyayomba. Ofuna ekituufu nga kizze nkya okusinga okufuna ekiriwo naye nga kikola nga. N'eddagala erimu si ddungi kuterekera bbanga kati ng'ebyogero. Omala kuzaala bebi nga wakamuzaala ennaku 2 n'olyoka okitumya ne bakireeta ng'avuddeko n'ekirira n'olyoka omuteeka mu kyogero. Okiwulira? Togenda kugamba nti nze njagala kyogero kya mwana mulenzi nti kiikino weekiri. Nedda. Nnaku 2 nga balyoka bakukolera oda yo era ng'oleeta. Naye ebirala bakubire ku 0752 39 38 39. MTN egamba nti kozesa MTN Senchu Points okufuna eddakiika. Tweyanza ba MTN okuteeka ssente mu kooti y'amaka, mwebale nnyo. Bagamba MTN nti nyiga star 165 star 3# ogoberera amateeka n'obukwakkulizo. Okumanya ebisingawo kuba essimu ya MTN etali ya kusasula. Eri nooti 8 nooti 222 777 osobola okwogera ne bannaffe aba MTN obabuulire ky'onyiga. Naye nkugambye nyiga star 165 star 3#. Naawe yonna ayagala okulanga naffe mu kooti y'amaka onkubira ku ssimu zange ne tubanga twogerezeganya ne tulaba engeri gye tuyinza okulangamu. Star FM ye radio gy'owuliriza programu kooti y'amaka, omulongo 2 Sarah gemanya gange. Nyongera okubasaasira bitalo nnyo, bitalo ddala. Nyongera okunakuwalira wamu nammwe abafiiriddwako abantu baffe. Nyongera n'okunakuwalira wamu ne bannayuganda abanyigiriziddwa engeri gye twalookingiddwamu, naye nsaba muleme kiteeka ku mutima, kiba kikoleddwa okutaasa kubanga waliwo abavayoletinga amateeka ne bakuwa ensi nti munnange ddayo okole bw'oti ate ggwe n'okolamu bulala. Lwekyo byonna tubitunuulira naye nga tusabe kireme kuddamu kwerepeatinga. Kale ffenna tugumire embeera gye tulimu, mbasaba nnyo twongere okwekuuma. Obulwadde buluma, obulwadde buluma bantu bange, obulwadde buluma. Ne busitula ekisujja ekyo n'ogamba kiki kino, ne busitula okukankana n'ogamba kiki kino, ne busitula okwagala okusesema nga buli ky'oyagala okuteekayo kiddabuzi n'ogamba Mukama. Ate bw'otuuyana n'olaba ng'otuuyanye nnyo nga n'amazzi g'olina mu mubiri olaba nga agaweddemu. Bantu bange saagala bibatuukeko. Temulowooza nti njagala nnyo okubyogerako. Munnyambe bireme kubatama kubanga tutaasa bulamu. Tuziise, tusaba tukome ku abo be tuziise ng'Omukama Katonda ye mubeezi waffe, nga te naffe twongedde okwebeereramu n'okwekuuma. Mbuuza ku baana bange ba live streamers n'abalabi bange aba YouTube. Leero kambuuze ku ba YouTube. Mugamba mutya? Ruth Harriet Musana, Baby Wealth ogamba otya? Jalia Muzungu mwebali profile picture zange. Nantongo Shirat mwebali profile picture. Naziwa Nash mwebale. Nasubuga Fadhira mwebale. Krina Natsi, Aisha Chobutonji, Nachanzidera, Natolo Scovia, Nasimba Aneti, Kauma Shadia, Nankabirwa Jenny, Gloria Birungi namba 2 wa Mikel, Rose Nansamba, Nakato Amina, Mary Mokisa, Chigundu Mariam No, Namuwaya Veronica, Nembuza ku Mariam mwebale profile picture, Krina Nuts mwebale profile picture, Nazuwa Nasha mwebale nnyo, Zawede Mary mwebale nnyo, Nantongo Shirati mwebale, nembabuuzaako mwenna. Karo Wakute ogamba otya? King Sarah Kalule muli mutya? Vicky K's official, Nantongo Shirati mwena mbabuuzaako. Farida Justus mwebale kubeerako, nembuuza ku Nakazi Jessica, nembuuza ku Najuma Catherine, Krina Nuts nate, Farida Justus nate, Jalia Muzungu nate, nembuuza ku
Kawuma Shadia nate nembuuza ku Mary Mukisa, Brins Puthi wonna wooli nembuuza ku Pretty, nembuuza ku Shakira Kwagala, Zawede Mary wonna wooli nembuuza ku Shifra Oganda, nembuuza ku Pretty nate, Lady Maske Masogamba otya mwana wa maama, Chalisima Lydia nenkubuuzaako obulamu obuli butya. Mwebale nnyo abasubscribing ekooti y'amaka, mwebale nnyo Nankabirwa Jenny, mwebale kubeerako mikwano, mwebale nnyo bwebalire ddala. Nembuuza ku Zayise Baggala mu Luholiki, mwebale kuwuliriza Star FM ye radio gy'owuliriza program kooti y'amaka. Nenkubiriza abaana bange abataliiwo, ekizibu kyo kimpeereze ku 0711334 abali ewala nja kuba nkuddamu. Oba ogende ku komenti bwe batufuddeeyo, naye kyessaagala muteeke bizibu ku komenti kubanga buli omu azisoma ate buli omu ategeera obuzibu bwo. N'olwekyo nsaba nnyo ekizibu kyo kinteere ku 0711334 oba onkubire dayirekiti ku 0752101113 oba ku 0776101115 oba oyogera nange butereevu. Intungo Rahma mwebale kubeerako. Mary HY mbadde olabika mbadde sikutumirako nnyo naye Itungo Rahma naye mwebale kubeerako. Babiri Rebecca mwebale kubeerako. Nakirya Winnie mwebale kubeerako. Abaana basubscribinga mbaagala nnyo mikwano gyange, Omukama Katonda abankuumire. Jessica Namuyomba ye SMS gye ntandise nayo agambye nti Mami Sarah nsaba onsabireko, mbadde neebaseemu ku ssaawa 4:30 mpulidde eddoboozi mu kutu ng'omuntu mmumanyi, ngenza okuwulira ng'ekintu kinsika bwe kimpalula nempita nti Yezu 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 ne kinsika, nempita Father Ngobya, nempita Yezu omuto, ngenza okuwulira nga kitandise okunziba ennyindo, nempita Bantaase ne kimpalula, nempita Blood of Jesus nga ndaba darkness in my room, ne neerwanako naye nga ndaba omutwe teguva wansi, Muriyo mbadde ntidde, nempulira mukama wange eri ng'ayogera. I tried to wake up and switch the light, ekintu kwe kundeka naye simusenga omutwe gunnuma kati nva kweyira ku munnyo. Nabagamba abaana abataliiwo bwe mufuna ebijiinijiini ebyo byataaka kye muyina okukola, nabagamba ekintu ekyo mu kukisomesaako naffe tukifuna eno kibi ddala, nakisomesaako n'ebbanga eri ekkadde, kitawaanya era oyinza okusigala ng'owulirira ddala ne bwabeerawo abaana mu ddiiro ng'obawulira kumbe kyo kiri awo kikunyiga. Era abamu n'oyita Yesu, n'oyita Mukama, n'oyita ani, n'oyogera buli kimu kyonna. Naye bwe kigenda kikula baaba kiba tekikyabiwulira. Agantu ago gazimuzimu gaba gasindiikirize. Nabagamba abasumba bagasabira, bapasita bagavumula, abasheehi bagavumula, n'abasawo bagakwata. Ky'oyagala kye tukozesa kyonna, ffe ekikulu kasita tufuna obujjanjabi, eyo ye kkooti y'amaka. Hafswa HK weebale kubeerako, weebale kuwuliriza. Ono agambye nti maama mulongo, bwe mba ngenda okwebaka nneekanga ng'otulo tuntwala, ate awo olumala ne ndyoka njiwa olutiko ne ndyoka nneebaka. Kijja nnyo. Si kabonero kalungi, gaba gazimuzimu naye waliwo eyaŋŋamba si nakikakasa. Nabanyumizaako nali bagamba ndowooza ejjezize gabagambe era ogamba nti ebimbe bino njagala binzire ng'enkoko eno bwe yazira ejjirya leero simanyi nasobola n'okukola obwongo bwange buli awo nti ng'enkoko we yazira ejje. Then abamu tusuzaako yirimu, abamu anyway ojja kunkubira tulabe. Star FM ya radio gy'owuliriza program kooti y'amaka. Katengere mu maaso ne SMS. Oli ku Star FM 97.5 emunyenye y'eggwanga program kooti y'amaka. Omulongo Babirye Sarah ge mannya gange.
Ono agambye nti mulongo nina muganda wange mujaasi naye agamba nti alina ekintu ekimusiiwa naye bw'atakulawo wayitawo akaseera katono ne wabanga ekintu ekimusaze. Alina n'omwana wa myezi 6 naye bw'atyo kuba maama w'omwana atugamba nti omwana alina ebintu ebimusalaasala nga yeetakudde. Ayinza okuba alagye lwaki wamala musiiwa. Waliwo abantu nga wantu wamusiiwa ne wamyuka oba ne weeyubula ne wakola watya. Eyinza okuba nga alagye mba ayinza okubaamu n'akawuka akatambulira mu taata ne maama oba kakabootongo oba mu mwana. N'olwekyo sisuubira nti nno waliwo obuzibu bwonna. Eno mesegi Harry oba wafuna eddagala simanyi naye wali oŋŋambye nti mulongo ndi muzito naye ndi bubi nava ebweru n'olubuto. Ndi mwavu nnyo kati n'abapangisa bange tebansasula. Nkyasobola okufuna wokunaaba nze Harry. Harry nga lockdown tennajja tubadde tuyina kunaaba. Simanyi oba wabadde ofunye oba wabadde tofunye. Mulongo maama nkulamusizza. Mulongo maama nnina obuzibu simanyi kyakukola kuba mpulira embeera njikooye. Relationships zange zimenyekamenyeka nnyo. N'obeera n'omuntu n'akulaga nti akwagala era n'akusuubiza okuwasa ogenda okuwulira nti yawasa dda. Oli n'akugamba nti senga n'agamba nti gamba senga njagala kgendayo. Ogenda okulaba nga communication yekendeera mpola mpola. Nolaba abantu nga bakwenyumirizaamu nga balina kye bakulabamu. Ate nina amaka ga bannange gentereezezza era ne baba bulungi. Kwegamba nninga kye nasigalira okukola. Nyamba maama. Nkubiraakokko ndabe yongera okuntangazaamu. Eri wategeerekese naye wano wansi sikitegedde bulungi. Mulongo gyebaleko maama. Munnange tulina taata waffe yali ayagala kunywa butwa ku mukolo. Abantu ne babumulemesa. Naye bano n'abantu nabagamba ababeera balina ebintu ebibagamba okwetta ne bwe mumulemesa ne mukola mutya. Ebiseera ebisinga nga temujjanjabye kimuleetedde ekyo. Amala n'ababuzaabuza. Mbeegayiridde nnyo n'abasomesa ne mbagamba nti abantu abaagala okwetta tebuba bwavu. Singa bwali bwavu singa ffenna twetta dda. Baba ne biddemoni wabaawo agazimu agaboogerera enkota eyo ne googera kino ne googera kino ye ng'awulirira ddala waliwo omuntu amugamba. Ne gamusalira obukodyo bwonna mwenna n'ababuzaabuza kubanga kiri kye kiba kimufuga. Era mugenda okulaba olumu ng'amaze okufa ne mutandika. Nno yatugambye tuveewo alina gy'alaga. Nze nno ne ndowooza oba ki kumbe guddemoni gwe gusala empenda okulaba nti gutuukiriza. I'm sorry. Kugira nga sinagimalayo kanjiddemu naye mpozi n'okunanaagira mu nsonyiwe ezijja ze nsoma. Mulongo gyebaleko maama. Munange tulina taata waffe yali ayagala kunywa butwa ku mukolo. Abantu ne babulemesa naye waayita olunaku lumu ng'omukolo guwedde ne yeesuula mu mmotoka. Naye nze gwe batunuulidde okuba omusika. Naye maama mpulira ntiddemu mpa ku magezi. Allahu akbar. Mwamulemesa butwa ne yeesuula mu mmotoka. Tosika bwe kiba kisoboka. Baba bagenda okusikira omuntu oyo tuba tukitwala ng'eyeetuze. Bamale kukola bulombolombo obukolebwa. Simanyi oba oli wa culture ki neefe wano mu Buganda tukola obulombolombo bw'omuntu eyeetuze. Eyeesudde mu mmotoka njawulo ntono n'okwetuga. Gamba abantu abakulu babimanyi bansinga n'okumanya. Balina okujja omuzimu gwe ku kkubo gye yafiira. Babimanyi. Gwabiwulira nga bipya oli muto mu kika kyo naye bba abakulu mu kika bamanyi bwe bakola. Bamale okukola ebiyina okukolebwa mu mwebase mirembe ate munoonye n'ekintu ekyo ekibalondoola ekyamuleetera ekintu ekyo. Bwe mutakikole okufa kuyinza okwongera okubeerawo mu maka omwo. Ono agambye nti mulongo
njagala nkutegeeze nali mpulira okuzitoowererwa ku mutima naye okuva lwe nayogera naawe sinnafuna njawulo ya bugagga era sinnafuna nnyingiza naye njagala okugamba natoowolokose ne mpulira nga gwe basituddeko ekiyinja ne mpulira nga mpewedde neyanziza nnyo maama naye nzijanjaba n'obwavu kuba buntamye n'ab'enju yange bonna. Amiina. Twebaza olw'ekyo ekiriwo bw'otoowolokoka obwongo bwo bubeera bukola bulungi era oba oyinza okutereerera ddala kubanga obulamu oba obufunye. Bw'oba otoowolokose Omukama Katonda yeebale. Kale katulwane n'entalo endala kasita oba owulira obulamu n'okwekubagiza n'okuteeka ebbali n'omanya nti kati tulwana kunoonya ssente era tujja kuzifuna inshaallah. Naye tujjukire nti guno omwaka gwa kukuuma bulamu si kunoonya bugagga. Guno omwaka gwa kubeera balamu si gwa kulaakulana. Guno omwaka gwa kuyamba ku bannaffe basobole okubeera obulungi si gwa kugaggawaliramu. Program Kooti Yamaka nyongera okutegeeza nti essimu y'oku Shenta Beauty World ewakaliga kweri Hadija yagiina. Ebizigo bye tusinga okuoda okutwala ku boda boda n'olwekyo kyonna kyoyagala ewakaliga mukubira Hadija alabe wooli osasule boda yo olabe engeri gy'okifunamu. Essimu y'ewakaliga eri 0772 688 678 0772 688 678 y'essimu y'ewakaliga katale k'abaveterani ku saloon gye bayita Shanta Beauty World. Ebizigo bya skin byonna weebiri byonna tubiyina kunaaba waali bizigo waali n'olwekyo mukubira Hadija ajja kuba asobola okulaba engeri gye mukwataganamu gye musobola okubyetuusaako. Kale katugende mu bbaluwa yaffe ey'olunaku olwaleero. Oli ku Star FM 97.5 emunyenye y'eggwanga. Program Kooti Yamaka omulongo 2 Sarah gemanya gange. Basajja bannange, abaana bange, bakulu bannange, abakadde abanzaala, mwenna mbatooledde salaamu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nga mbalamusizza n'ekiramuso ekisinga ekitiibwa. Omulongo 2 Saala mwana wange, assalaamu alaikum. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkulamusizzaako nnyo. Wo nkwagala nnyo. Nkwagala ne ngamba singa oli mwana wange ow'omu nju wano. Kale nga mmaze okukunnyonnyolamu neewuunya obwongo bwo, neewuunya omukwano gwo, neewuunya bwe wampitanga taata nga sikuzaala, era ne ngenda n'ebigambo ku mutima ebyasembayo oba obijjukira nti taata guma, ffe abakazi abamu obwongo bwaffe buba butono. Ddayo owandiike ebbaluwa ngisome ku leediyo abantu abalala bo basalewo, naye nze nga mulongo binnyinze. Wo nalaba ekitone eky'amagezi Katonda kye yakuwa. Mwenna abaana bange munsonyiwe okuwandiika ebbaluwa eno, naye nammwe embeera gye tutambuliramu ewaka mugiraba era nammwe ebayinze. Abawuliriza nze amannya tugaleke era nga nsinzidde n'ekyalo tukireke kwempangaalidde ombuuliza ku mutala gindi yonna bammanyi. Kitange ye mugenzi Rajabu, naye ndoza taata naye tumuleke, yali musuubuzi wa mmwanyi, mukuukuutivu era nga mubaazi. Taata waffe yatuyigiriza ku busuubuzi n'atuyigiriza emirimu.
sijja kulimba okusoma tekwali nnyo kwa maanyi. Kye neenyumiriza mu kitange, taata wange yali mukuŋŋaanya. Oluggya lwa kitange lwakuliramu abantu abayitirivu. Kitange yawangaala ne bakyala be babiri nga bafumba mu nju emu. Obutakkaanya twabulabanga abaana. Era mu kukula kwe kwawulamu enju ng'abaana ab'omukyala omukulu bamuzimbira ku kibanja okwo kwennyini emmanga. Twakula toyinza kwawula ani omwana owa maama ono ani owa maama oli. Taata wange yali musajja nga yatukula ttukuttuku. Abaana be ffenna twatwala langi ye ate twamufaanana nnyo. Kale nga toyinza kumanya nti ono wa maama gundi ono wa maama gundi. Taata wange alina abaana be yazaala omutali mu nju muno. Munansonyiwa baluwa erimu olukono. Naye bonna nga bw'otusanga nabo toyinza kugamba nti ba mu nju muno oba baabaleetamu buleesi. Twawasa mangu era bakitaffe be baatufuniranga abakyala era ne batuwoowera. Era embaga twazikoleranga mu mpya z'abakitaffe mwennyini nnyini. Z'owange omukyala mwe namukubira embaga ne bakulu bange n'abalala n'abaana b'abakitaffe abato kitaffe be yakuza bonna abagole baabawooweranga wano waka. Gaali amaka amalungi, amaka ge twayigiramu ebingi. Era twebaze Katonda olw'obulamu bwa kitaffe yamuwangaaza. Taata n'alwalira mu bukulu bwe era Mungu n'amujjulula. Nawasa mukadde wange maama wo eyasooka mu 76. Embaga era ne tuzaala abaana 5. Obutakkaanya obwaliwo ne mukyala wange si bwakwanika mu baana bange abakuze abalina n'abazzukulu. Wabula bonna baasalawo twete. Era kitange naŋŋaana wadde omuwasirizaako omukyala omulala ky'oli abeerewo. Naŋŋamba muleke mu nju ye n'abaana be. Nze eyo yali ensibuko y'okuva ku kyalo ngenda empakasiriza ewalala ewaka mbaweereze buweereza buyambi. Era napakasa ne nkola ssente ezange ne neegulira ekibanja ekyange ne nzimbako ennyumba eyange ne mpasizaako omukyala gwe neerabira ewatali yamundabira. Omukyala eyasooka okumbeerera omukyala omulungi nanneerabiza ennaku yonna. Omukyala bw'atyo n'azaala. Tuweza abaana baffe 3. Obuzibu obulinga obw'amaanyi obutakyayinza kuzibiikirira we bwatandikira. Abaana bange baavanga ewa maama waabwe okujja okundaba. Naye omukyala ono teyayagalako baana bange n'omulundi n'ogumu. Oba ofundako abaleze abaana ne bamutabukako kuba abaana nabo basobya abakazi be tuleeta. Naye ono nange nakirabirawo ku ntandikwa. Omwana wange yasulanga olwaleero ng'enkya tadda. Omwana wange eyajjanga n'asiibawo akugamba ekimuleese n'akunnyonnyolamu. Naye ng'omukazi ono ne bw'alaba ng'omwana omuwa ssente akunyiigira n'azimba n'atandika n'okusaba ebitasabika mu kiseera ekyo. Nagendanga ne mpakasa kuba kuno si kwe nnali nkolera.
naye ng'omwana wange ne bw'ajja nga yeetaaga akasente nga ne mu nnyumba mwekali nga naye amanyi ne we kali, nga ne bwe yandiŋŋambye nti omwana yazze ne mmutoolerako, yalabbimu ng'omukazi ono atayinza kuwa mwana wange wadde akasente, ng'amugamba weebake paka kitaawo lw'alidda, oba si kyo genda, bw'olimuwuliza nti akomyewo olijja. Obulwadde obwamulangira bw'abalumbako, ate mulangira alumya abaana abakuzeemu tabanga aluma bano abato. Gwe gwasooka mukazi munne okusituka okujja okumutegeeza abaana nga bwe bali. Yamugamba ajja kubiŋŋamba nga nkomyewo. Mwana wange omanye ekyannuma, nakomawo n'endya n'ennywa ne neebaka ng'abaana bange bapookya na bulwadde, era omukyala yabatwala wa jjajjaabwe gye bajjanjabirwa. Siyina kye mmanyi, ng'omusaayi bwe gukuba ŋŋamba ka ŋŋende emmanga mbuuze ku baajati. Okutuuka ewaka ng'abaana ababiri bali wa maama omukulu, ye maama atamuzaala, ng'omwana omu y'ali wano ewaka ewa jjati. Abaana nga balwadde era nga bakulu bange be bali mu kubajjanjaba. Nakomawo ewaka n'obusungu, sijja kulimba, namukuba ne tulwana. Ne mmugamba abaana bange lwaki obakyawa okutuuka ku ekyo? Yanoba n'agenda. Nasula mu bakadde bange nga bwe ndabirira n'abaana, kuba n'ababe najja nabo bonna yabalekawo. Bakadde bange banzikakkanya ne baŋŋamba muyige omumanye. Nnyaba nzaala yaŋŋamba mwana wange, toddamu okwogera empisa embi eza mukyala wo muffe wano mu bato bo ne mu bakulu bo. Kyonna ekinaagaananga mpita oba ojje wano tukyogeremu mu kyama, oba maama mukulu omunnyonnyolemu naye nga tokyogeredde wano nga n'abaana bawulira. Kyeyava mbuuza, abaana bw'aba tabaagala n'abantu bo nga tabaagala, ye abantu be abaagala? Bannange omuzadde aba muzadde. Kino nali sikyebuuzanga. Natunulamu ng'ewange tewasulwanga muntu n'omu wa ku ludda lwa mukyala. Natunulamu nga ne bwe yabanga azadde azze okumulabako amalawo lumu bbiri n'agenda. Maama bwe yakyogera ne mmugamba ti mu butuufu nga ffe bwe twakula wano ti maama wayinanga abantu bo, maama naye ng'ayina abantu be, ne taata ng'ayina ababe, ewange abazze basula lumu ng'azadde, naye si bino nti kujja kulabako ne mubeera mu kiyungu ne munyumya, oba n'osula mu ddiiro n'abantu bo nga munyumya. Kyeyava ŋŋamba nti tolaba kati oyinza omunenya obutaagala babo nga n'ababe bennyini tabaagala. Eky'obutaagala baana nga talina mutima mulala mubi kireke, kasita abaana balina ewaabwe. Ggwe fuba ng'olambulenga abaana bo, obawenga ky'obawadde, oba toyagala kutuukayo mu maka bayitire wano bajje obeeko ky'obawanga taata baddeyo. Era genda ono ne mukazi wo, genda ono ne mukazi wo, kwata bakulu bo gye bali eyo emmanga, ogenda ono n'omukazi. Nagenda mwegayirira ne mugatta
ne muleeta ne tubeerawo. Mukulu we yalwala, kyeyava amusaba ajje bamujjanjabireko wano ewaka. Ndowooza yakkiriza lwa butaagaane era n'ajja. Omukyala ono obulwadde bwe bwava mu kuzaala n'ayisibwa bubi era n'oluvannyuma ennyo Nabaana baagimuggyamu. Naye omukadde ono yabeeranga mu ddiiro wano ng'omukazi owange amulekawo n'agenda n'alima atalina kyamuwadde, n'akomawo n'afumba ng'ewaka ewatali mulwadde. Omukyala ono kyeyava atumya omu ku baana be ajja amujjanjabire wano. Omwana yagamba maama we nga nange wendi nti naye maama lwaki tetugenda? Ogamba ono mwana wa maama wo ne taata wo naye nga atuyisa bubi. Nga nange mpulira. N'amugamba maama tugende. Kyenava ngenda ne ngamba mukyala wange naye banno lwaki obayisa bw'otyo? Yagamba bagende ewaabwe, nange bwe ndwalira mu maka ga bba wange. Nze nali ngenze ludda wa banzijanjabe, balowooza nze siina bulwadde buba bunnuma. Muganda we ono nali mumanyi era gwe nasooka okumanya nga sinnafuna mukyala wange, era namulabira we nga gy'abeera okulaba mukyala wange. Kale nali mmanyi nti mu bonna baganda be ono ye anaamuyisa bulungi. Atwala obuvunaanyizibwa ne mubuuza ti gye nakusanga ng'obeera naye yali akuyisa bubi ng'oli mu kumusasula? Agamba nze simuyisizza bubi, nze nabeeranga ewuwe nga sinnafumbirwa nga mbeera wa mukulu wange. Nafumbirwa n'entereera ewange naye aterere mu bufumbo bwe. Nze siina binnyiga, ye kennyini bwe nali nfumbirwa yambuulirira ti ekibi n'ekirungi mbeeranga wange, kati ye anona ki ewange? Nalowoozaamu oba waliwo obuzibu ne sibiyingiriramu nnyo. Ewaabwe waaliyo batoobe naye tewaali wadde omwana eyajja n'akyalako ti abeereko ewa mukulu we nga naye bwe namusanga ewa mukulu we. Ne tubeerawo bwe tutyo. Kati awo tudda ku nkolagana ya mukyala wange n'abantu b'ekyalo. Ewange tebeeyazi kawumbazzi ne batagikulangira. Ewange tononawo muliro n'otaseesaamu n'otayongeramu mazzi n'otamutegulirawo katebe n'atakutuma. Ewange mu lusuku tebanogaamu doodo kuba tolimangawo. Ewange teweeyazikwa wadde akaleesu kuba ye mukazi munaku, obuntu bwe yamanyi bwabukwata. Nagumira ebyo byonna baana bange nga muli bato, ebirala mubirabyeko nga nammwe mukuze. Abaana bange baagendanga okusoma, n'akomawo ne mukwano gwe oba amuwe ku mazzi anyweko, mukwano gwe yeeyongereyo. Mukazi wange yagambanga abaana mikwano gy'abaana b'eddala, tyojja kutuuka ewammwe onywe togenda kufa nkalamata. Omwana n'amugya amazzi ku mumwa n'agayiwa, n'amugamba tambula ogende. Ffe bwe twali tusoma tetwawetanga mu maka malala agatali gaffe kulyamu kyakulya. Omwana owuwe nga ne bwajja ffene mu nnimiro ne bamulya ne bakkuta ng'omuyise ne bw'aba ayita, ewange tebalyawo ffene. Abantu bange baatandika okwewalira ddala oluggya lwange. Omwana wange omukulu yamugambanga naye maama oli mukodo, olina omutima omubi, nga buli lwayombako n'omwana olwavubuka omwana akiyisa mu kamwa
maama olina omutima omubi. Kyenava nziza omwana wange ebbali ne mmugamba maama aba maama tebamuddamu. Jja neeri wansi wa bigere by'abazadde bo, wuliriza nnyo maama wo, yagala nnyo maama wo mwagale, toddangamu omulaba mu kamwa. Mwana wange ng'olaba mbimugamba naye ng'alaba maama we byakola. Neebaza Allah kuba yasobola okumpa abaana abalina omutima ogutaafaanana gwa maama waabwe. Ne mbagamba mmwe muyige maama wammwe, mujja kwanguyirwa. Temuleeta mikwano waka bw'aba tagyagala. Olunaku lumu omwana waffe owookubiri ye mulenzi yakomawo n'ebigaali by'emmotoka ebipiira n'abituulako. Kyennava mmugamba obijjeewa? N'agamba maama gundi yabituwadde. Kyava ŋŋamba naye taata, maama waffe lwaki mukodo? Ffe bwe tugenda okuzannya mbaagundi tulya emmere ne tusanya nabo. Neffe bwe bajja wano maama abagoba, takkiriza tubawe na kyakulya. Omwana olw'okuba mulenzi, musajja, ne mmugamba ggwe mu luggya lwo okyazanga abagenyi. Ne mmugamba jjajjaawo musajja tewamulaba nnyo, naye yakyazanga abantu. Togobanga abantu mu luggya lwo, abantu gy'emikisa. Ate laba omwana ng'abaana abato, ti era mwana mukwano gwa maama we, baba bali ku lubimbi ng'amugamba nti taata yagamba abagenyi gy'emikisa, maama gwe lwaki toyagala bagenyi waka? Omwana wange yandeetera obuzibu. Mukazi yasula ayomba, yasula ayogera, n'agamba ye azadde abaana be kyekika kye, teyeeguya muntu yenna, tayagala bantu, oba tayagala bantu nabo babeere ewaabwe, naye abeere ewuwe. Nali njagala kuwasa mukazi mulala. Nnyabo yaŋŋamba eyasooka yalina obuzibu. Owookubiri omuzuddemu obuzibu. Mwana wange ogenda kuwasa paka ddi? Tereera bana mukyala wo kasita azaala era afumba. Bantu bannange abawuliriza, amaka gasaanamu omukazi omulungi. Sendabika, sennyambala, sentumbwe, naye omulungi w'omutima anaakuzaalira abaana n'abakuza mu nkuza ey'eddiini, mu nkuza ey'obuntu bulamu, ate ng'awabulwa. Neesonyiwa mukazi wange n'azaala baana be 7, ne tukuza baana, ne tutandika kufumbiza baana. Ffe twakolanga emikolo, abantu batuuka ku olwo. Wano yatandika okuwulira ng'emirimu gimumenya. Olwo we yayagaliranga abantu bajje bamuyambeko. Abantu baamuyiga dda, tebakyamweguya era nga tebakyamusemberera. Kati awo ntuuka ku mwana waffe omuwala gye yafumbirwa. Beerabanga ba ku kyalo era ne basiimagana. Mwana wange yafuna obuzibu mu maka gye yafumbirwa. Mwana wange nga bw'afunamu obutakkaanya n'abantu b'abeera nabo, abalamu be bamugambirawo, wano tuli wa mwannyinaze, totugoba nga maama wo bwe yagoba buli muntu yenna mu maka ga kitaawe. Mwana wange yaŋŋamba nti taata, obufumbo oba oli awo bwandinyanguyidde singa nafumbirwa wala, naye ensobi za maama wange zonna bazivunaana nze. Ne bw'oba oyombyemu ng'omuntu bakujuliza bya wano. Mwana wange namugamba asituka agenda annyonnyolemu nnazaala we. Yagenda n'ayogera naye era yakomawo n'aŋŋamba bino. Yamugamba nti mwana wange, singa wali mwana mubi, mutabani wange naali mugaanya okukuwasa, naye oli mwana mulungi era nzize nkwetegereza. Balamu bo bye bakunenyaamu ebirala, ebyo bibaawo. Njagala nnyo obufumbo bwo bubeerewo.
fumba era weerekereze. Naye bwe biba bikususeeko osobola okusalawo nga bw'oba olabye. Omwana wange ebigambo bya nazaala we byamugumya nnyo, naye ate bba laba bwawoowa omukyala omulala. Awo ne bimusukkako, teyaganja eri balamu be, afunye muggya we, n'obufumbo ne bumukaluubirira. Bw'atyo n'akomawo ewaka. Omwana wange yalaba empisa za maama we entuufu. Nze sirabanga mukazi asojja mwana we nga mukazi wange bwe yasojja mwana we. Mukazi yavumanga omwana busiru bwo. Baawa wasatya omukazi omulala ng'olaba. Mwana n'amugamba naalikoze eki maama? N'amugamba walema okufuga amaka go. Okyaza balamu bo ne benjeera nga abatalina waabwe. Balamu bo be bakwonoonedde amaka. Olumala nga mugamba nti nze saagala bagenyi. Ani yali annyonoonedde amaka gange? Mwana ng'amugambako nti maama, oba bagoonoonye oba tebagoonoonye, naye ewaka wasaana okubaawo abantu abalala. Ti ggwe bwe wabakyaza wafuna ki? Kyava agamba ewuwe tewabeerawo bafumbo baalema. Yagamba omwana we atambule agende anoonye ebyokkola. Omwana yamufuganga atafumbirwangako. Omwana wange baamuleetera mwana munne nga mulwadde, kitaawe yennyini ye yamuleeta. Omwana alabe ku nnyina amujjanjabeko kuba obuyambi bwaliwo. Mukazi wange yagamba omwana we adde ewaabwe gye bamuzaala omuzzukulu, ye akkirizaawo owuwe gwazaala yekka, ate naye ekiseera kye kigenda kuggwaako kuba amanyi yamugaba mu bufumbo, wano si weewaabwe. Kino omwana wange kyamutankuula. Kyeyava amugamba nti maama, ongobese omwana owange mu luggya lwa kitange. Omwana owange gwe neezaaliranga kitaawe amundeetedde mujjanjabeko, omungobese. Olwo njagala nnyo ng'ongobesezza omwana wange omulwadde bw'ati. Omwana wange yamugamba nti maama ngenze siridda. Mwana wange namwegayirira, ne mwegayirira, nakaaba amaziga mu maaso ga mukazi wange n'abaana bange abato. Nafukamira ku ttaka ne ŋŋamba mukazi wange olimbye, leka omwana alere mwana munne wano. Okuva mu ddya si musango, omwana muleke. Omwana kyeyava ŋŋamba nti taata, maama muleke, kankwatemu ebyange ŋŋende. Omwana wange ebintu yabipakirira mu kutiya. N'aŋŋamba taata olinawo ssente zonna? Mukazi wange yaŋŋamba nti geza ozimuwe. Namugamba nja zimuwa, oba oyagala kola ky'oyagala kyonna, ndi musajja. Ebimu nnyina okwesalirawo. Nava nkwata ssente ne nziwa omwana wange. Ne mubuuza olaga wa? N'aŋŋamba ngenze wa jjajja emmanga. Mwana wange yasitula ebintu bye, n'akwata omwana we ku mugongo, n'agenda ku kkubo n'afuna emmotoka emutwala ewa jjajjaawe. Waali wala naye nga twakazaako jjajja mmanga, naye ng'ekitundu si kye kimu, nga n'emitala si gye gimu. Waayitawo ennaku 3 ne ŋŋenda ewaka, laba oba omwana wange yatuuka bulungi. Omwana wange yatuuka bulungi nga n'omwana we yatereeratereeramu. Yali anyumiriza jjajjaawe byonna, era jjajjaawe yamugambanga bwe nababuuliranga ti maama wammwe temumugeya. Maama wammwe mugambanga jjajja wammwe yekka, bato bammwe temubagambanga. Okuva lwe nava ewaka ne nkomawo, omukazi yansojja, omukazi yanvuma, omukazi yankola buli kimu kyonna. Basajja bannange amaka gantama, nga saagala kuwasa ate mukazi mulala. Sina kibanja mwe ŋŋenda muzimbira, sisobola mizigo ku myaka gye nnyina, ntandise okufumbiza abaana, ate nange mbe nga nkyazunga nkyanoonya abakazi. Naye omukazi yampaliriza okumuviira. Navaayo n'akata akasembayo nga kaŋŋamba taata ŋŋenda naawe. Ku myaka gyange, ku bukulu bwange, nenzira mu maka.
g'abazadde bange. Nasulanga awo mu ddiiro, mwana wange n'agenda mu kisenge kya jjajjaawe, ne nnyongera n'enkola ne mpakasa. Abantu bansekerera naye ng'agamba kimu nti mumugambe alidda kubeera ensi ejja munyiga, talina mirembe gyonna. Mulongo mukazi wange yagatta omutima omubi, yagatta obulogo, yagatta olugambo, yagatta buli kimu kyonna, yagatta effutwa. Nkuviiridde nzize waffe, ate okunneewerera nga bwe sirifuna mirembe, olwo kiba kiki? Omwana agenda obbiwuliza ajja andabeko, kuba yali avuddewo ewaka. Aŋŋamba nti taata, nange maama yabiŋŋamba nti sirifuna mirembe, naye kansabe gye ndaze nfuna emirembe. Omwana wange yabonaabona n'ensi nga nnyina amuzaala yamuleetera okubonaabona. Nze kawandiika bbaluwa nabonaabona n'ensi ng'omukazi gwe neewasiriza yandeetedde okubonaabona. Si buli mukazi nti maama, si buli azaala nti muzadde. Abasajja tusirika, naye ebimu biyitirira ne bibuuka omumwa gwo, ne bibuuka amaka go, n'ab'ekyalo babeera babiraba ne bibuna ebyalo. Star FM ya radio gy'owuliriza, puroguramu kooti yamaka, omulongo babiri Sarah gemanya gange. Olunaku lwajjo yabadde Father's Day, bwentyo nenjagaliza baataata bonna olunaku lwaba belated lunaku lwa baataata olulungi. Mwena mbaagala nnyo, mwebale kubeera baataata balungi, mwebale kubeera baataata bakisa, mwebale kubeera baataata abafaayo abaana bammwe. Nsaba Mukama Katonda abampeere birungi byereere. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nennyongera okutegeeza nti Shanta Beauty World katale k'abaveterani, tukubire tulabe engeri gy'ofunamu ky'oyagala. Tuyina supu, tuyina appetite, tuyina ebizigo bya skin, tuyina ebizigo bya skin size zonna ne kala zonna. Abapya bakatandika okwesiga ebizigo byaffe, tukuwa ebizigo okusinziira ku lususu lwo, bya mirundi egiwerako, biringa bya mirundi nga 5-6, n'olwekyo biba tebifaanagana. Munno bw'aba alina kye yakutendera nti nze kino kye kinkolera, tetujja kukikuwa nga tetunnaba kulaba ggwe olususu lwo lugenda lutya era lufaanagana lutya. N'olwekyo tukuwa ekizigo okusinziira ku lususu lwo. Sabbuuni wa skin atandikira $1.2, 2.3. Buli sabbuuni akola okusinziira ku bbeeyi ye n'okusinziira ku skin yo. N'olwekyo otukubira ne tulyoka tulaba engeri gye tukutuusaako byonna by'oyagala. Tusangibwa Wakaliga katale k'abaveterani. Navas weebale kubeerako mukwano, nkwagala nnyo. Ajja kuba ng'onkubira Nakito Esni ndowooza, weebale kubeerako. Baagala amanyise Sise, weebale kubeerako mukwano, nkwagala nnyo. Mwebale kusubscribinga, abawuliriza abaffe abapya tusubscribinge. Kooti y'amaka ba viewers tubaagala, tusharinge. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nsaba okwebaza abantu mwenna abeerekereza ka mobile money ne mutuwa obuyambi. Nsaba Mukama Katonda abaddizeewo puroguramu eno abaakagiwuliriza. Tutambulira ku kuyamba abantu nga teffe twesondera obuyambi ffe kennyini nnyini. Mu kaseera ako nga lockdown tennajja, nali nasaba asobola okungulirayo akawunga atugulireyo tusobole okugabira abantu abaali beetaaga. Nafunayo obuwunga kilo zaali 10 emirundi 7 ne tubugaba. Eyabugula mwana taliiwo naye yali tayagala musoma ku radio. Weebale nnyo, weebalire ddala. N'olwekyo abalala be sinnafunira kyakulya mugira mugumamu. Nsaba bankubira essimu, tonkubira ng'onsaba obujjanjabi, tonkubira ng'onsaba ekyokulya, tonkubira ng'onsaba ssente enkalu. Siyina era sirina. Nkubira ku bizibu byaffe ebya bulijjo ebiba biguddewo bye tuyinza okutaasa wadde embeera ya lockdown. Kwegayiridde tonkubira kunnumya mutwe nga siina we ŋŋenda kuyamba ate nsigale nga nkaaba amaziga.
mwebale nnyo ba live streamers, mwebale nnyo abawuliriza bange, mwebale nnyo abaana mwenna, mwebale nnyo kya Kawuma Shadia, mwebale kubeerako Mata Suzi, Nabukenya Maureen, Justin Mugenyi, Kemigisha Violet, Nansubuga Rita, Kigundu Mario Munomu, Maria Goleti, Swabira Nachimbowa, Nyunga Bettina Butterfly, Mata Suzi, Maipi, Rebecca Muhofa, Nasanga Shani ya Muloholiki, Nantongo Shirati, Jali ya Muzungu, Nabukenya Maureen, Nansubuga Rita, Zamzamu, Maria Mubakali, ne Angela Nakubulwa Nayiga, mwebale kubeera ko Star FM ye radio gy'owuliriza program court YAMAKA tamale jime ku checkpoint na Mayiba, mwebale kubeera ko Terega Moses mugamba mutya Luzira Kiromba agamba atya mwenna mbagala nnyo Star FM ye radio kwoli kayimba bakayise janjaba ka David Lutalo ogamba otya mukwano ogamba otya obulamu buli butya asubire nti nno oli bulungi munange. Nkutegeeza nti Nachokeya basangibwa ku Lubaga Road watandikira ate Masaka bali ku Muto Complex. Nkutegeeza nti Habo bajja kujjanjaba singa olina ebirwadde ebirudde nga abasawo abazungu babigezezzaako naye nga biganye. Kiba kirungi n'omala okuva mu ddwaliro ezzungu obulwadde ne babutuuma erinnya n'obakubira nga ky'obannyonnyola naawe olaba nga kitegeerekeka. Bajja kujjanjaba, bajja kuwa supplements ez'emiti ofumbe onywe oyongera okuboostinga immunity yo oyongera okubeera obulungi. Abaami Nachokeya erina manhood nungi ddala, eddagala ery'enkwaso, pressure eyo, okusanyalala bigere, kuwunya bigere, kuwunya akamwa, abalina oluwumu, ebintu bingi ddala, paaka nnyingi ogendayo n'obannyonnyola ekikutawaanya oba n'obakubira essimu n'osobola okujjanjabibwa. Basangibwa ku Lubaga Road. Essimu yaabwe eri 0752 39 38 39. Pressure, sukaali, asthma, aniya, kiwanga bajja kuba nga bakujjanjaba. So nga ne Kisitu waali ku Hanifa Towers naye nga ajja kuba kutuusaako. Singa weetaaga TV, singa weetaaga decoder, singa weetaaga paasi ey'amasannyalaze, singa weetaaga fridge, gwe mukubire ajja kulaba engeri gy'abikutuusaako kyonna ky'oba osobodde. Bw'ogula ekisuka emitwalo 15 akuweerako kawunga. Essimu ya Kisitu eri 0701 53 499 0701 53 499. Kisitu atunda by'amasannyalaze. Saba okweyanza Nalongo Rest mu Coin webala obuyambi bwe watuwa Namakula Aisha, Asife Maganjo, Ase Masaka, Mukyala Nakitto, tweyanziza nnyo Nakimba Florence, Mugema Misachi, Beki ne Mami Masajja, tweyanziza nnyo Nakinsige Ero, Halima Nanyanzi, Nakawa wonna wooli, Mama Masiko, tweyanza nnyo tweyanzeege, saba Mukama Katonda akuddizeewo, tweyanza Catherine, tweyanza musawo Semawempe. Nyongera okubategeeza nti ketuwaako bannaffe tekitegeeza nti tuba tetuyina liringa linnya lya ttiimu y'abaana bange ba live streamers guba mutima, okugaba guba mutima. Mungu bw'aba asobodde okukugabirira n'osobola okuliisa abaana bo n'ofissaawo oyambayambangako omukwano n'ogabirako n'abatayisobola nabo ne baliisa abaabwe. Abamu muli mu ofiisi eyo nga temutuukirira bantu ba bulijjo basaba mmere. Ate olumu ne mwerabira nga mugiyiwa kasasiro nti waliwo n'abatalidde wadde. Fumba akatono akakumala akafisse okaweereze mulongo ajja kafunira gwakawa. Mbuya family neyanziza nnyo, Nanteza Joyce tweyanziza, Nakyaze Kasifa mwebale nnyo, Joseline Ebukoto tweyanziza nnyo mukwano yo bawunsa wa mulongo. Tweyanziza nnyo Betty wonna wooli, Chloe ne Colin mwebale nnyo, mukwano gwaffe atuweerereza ku Pegas Technologies. Mama Angel Kiwanga tweyanziza, Mama Ryan atunda enkoko tweyanziza, ne Mama Miracle. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, nange musabira abalwadde bange batereere. Ennaku zino sijja bakisa, sikyalina kyencontributinga mu kooti y'amaka.
luli nange kennyini nze nasookanga okutoola naye sijja balimba bibadde binsuseeko ng'abalwadde bangi naye mukama yeebale ngenda nzisuusa. Jjukira tulina abalwadde baffe ab'ebizibu byaffe eby'ekkooti y'amaka, ate kati mbadde nyina obulwadde obwa covid mu famiri zange ng'ate kati nange byendiko. Naye omukama mulungi, tugenda tusuuka. Kaggalanda ka mulongo ogamba otya? Baagala nnyo mikwano gyange mwenna mbaagala nnyo. Twalwana ne ssekulwana yenna naye tebigambika bantu babbali tyannemesezza okutereera mukazi wange n'abaana kyabazitoowerera ababiri abo abakuze tyabalemesezza obulamu ate maama waabwe. Nga ndi wendi natuukirira bakojja bange babiri, babeera bakojja abazaalibwa ne nnyabo. Bamperekera ewaka mu maka ge nalekawo. Twannyonnyola mukyala wange engeri gye tuyitamu abaana bange nange. Ne mmugamba tuli mu kubonaabona olw'okuba ggwe. Bakojja bange ne bamugamba oba bala alina kye yakola mala gasonyiwa, n'abaana bo balina kye baakola mala gasonyiwa. Yagamba nga tabatidde. Oyo omwana yava wano n'agamba tagenda kudda kuba mugobesezza omwana munne. Nze nali njagala dde mu bufumbo bwe mba muzadde okuddira omwana anoba ne mwaniriza bwaniriza. Kyenava mugamba si bwe kyali. Omwana yanoba ne tukkiriza nti alemereddwa, wabula baali bamuleetedde munne. Kyeyava agamba kale oba namugoba mugobe, naye yagenda anjogeredde ebigambo bingi. Okutereera kiriba kizibu. Kyenava mubuuza nze nakola ki nga ne bakojja bange bawulira. Ko ye omusajja asuulawo amaka ge n'agenda ne yeebaka ne nnyina. Aba ategeera. Ne bamugamba ogambye ki? Ti omuntu alekawo atya amaka ge n'adda mu nju ya kitaawe. Tolifuna mirembe. Nze sirina kyekkoze naye Katonda wange alaba kuba tulina kuba bafumbo. Ebyali bitututte n'okwogera bwe twabikomya. Nga mugamba nditereera si ggwe Katonda, si ggwe wantonda. Kyeyava akuba akakule nga ne bakojja bange bawulira tikijja kuba kizibu. Okutereera nga toli mu nju wano kijja kuba kizibu. Kyeyava aseka. Nagambye ogera ng'asaaga. Naye nze Allah nnyanukula. Alaba nga ndi mukazi atalina musango. Wadde mundaba ng'omubi naye nze sirina musango. Twavaayo abaana nabasanga ewa mukadde ne mbabuulira byonna. Twagenda okulaba nga n'ababiri be yali asigazza omwaze. Ntandika obulamu obw'okutoba nga tekuli mukazi. Ntoba nteeka akayumba ewantu abaana bange gabeere amaka gaabwe. Nga buli kyenkola mwana wange natandika okuloota mukazi wange. Ntandika omulaba nga ntuga, nga ntemako amagulu, nga ntemako obusajja. Yoba yalowooza nti nze ndi mbyabakazi. Maama wange anzaala kyamuyitirirako. N'atuma munne bwe bafumba. Amugamba gwe oba ogendayo. Nze bwe naagendayo bajja kugamba lwakuba ndi nazaala we. Maama omuto yagaana. N'amugamba tujjanjabe bazzukulu. Twafumba nga tukolagana. Haji yafa twafuuka baaluganda. Omwana wo mwana wange. N'ebizibu ogundi byayitamu mbimanyi. Omwana nange abiŋŋamba ne banne n'abagamba. Banne bagaanye n'okuddamu muwa ssente kuba buli ze bamuwa mu bukulu bwe zonna zifa bufi. Omwana bw'ayonoonekera okwegya emyaka gy'ayina, ffe tukaddiye tugenda kufa, tunaamuleka wano abaana be. Ekyannyamba be baana bange be yatulugunya. Abakulu ab'omukyalo omukulu. Basajja bannange bw'oyawukananga n'omukazi
abaana bo sigala ng'obalabirira, sigala ng'obaagala, tebaba na musango. Nasigala njagala abaana bange banzijanjabye era nga bagamba ffe taata twali tukwagala naye nga tetusobola kujja eyo olwa maama byatukola. Baana bange bangulira poloti wentudde ne bagamba taata tetugenda kukuwa ssente enkalu kuba bwe tukuwa ssente tufuna ebizibu. Abaana bange bazimbako ennyumba, abaana bange bateeka mu mannya gange n'amannya g'abato baabwe. Omukyalo ono bazaala baganda baabwe. Bangamba taata beera wano n'abaana bo n'abaliyo be tutamanyi oba gye bali, ofune obulamu obulungi tukujja kukuwanga ekyokulya. Omukazi bwe yawulira nti ndi mu nnyumba etemagana, abaana bonna ndi nabo, baleese bazzukulu baabwe, banfunidde omukadde alabirirawo, wallahi billahi tallahi nga si muganzi wange, ng'abaana be bamusasula era nali nteekateeka kuwasa mukazi anankuuma nga be basazeewo nti mpase olumba olubadde lunzija mu bulamu bw'ensi eno we lunkwatidde. Allah oli wa buyinza, ya Rabbi Mungu amajiini gyegali. Kazi yandeetera amajiini simanyi ne bwe yategeera gye tubeera, agaayogera, agampemula, agankolako effujjo Mungu, agaakuba ennyumba eyo ne gatikkulako akasolya ne bankuba ne mawulire ti ennyumba kibuyagaze nga mpya ttuku n'agijjako akasolya. Wallahi ya Mungu teyali kibuyaga, gaali majiini. Abaana bange beesiba bbiri ne bajja nga tebatidde ne bazzaako akasolya, naye buli eyalinnya mu luggya nti aleeta musumaali oba bbaati ddala olumbe lwamukwata. Abaana kwe kwesiba ebbiri ne banzijanjaba, olumbe ne balugoba, olumbe ne ludda ewa nnyinirwo, ye mukyala wange owookubiri, maama w'abaana bakadde bange bano bendi nabo wano, olumbe ne lumukwata. Lumbe nga lumaze omunyweza, yatumya mukulu we, oyo yajja okumujjanjaba n'amugoba nti addeyo mu ddya lye. Mukulu we yagaana okulinnya mu luggya, yatumya nnyina amuzaala, yamugamba Maria gundi siririnnya mu luggya lwo, beerayo ku bufumbo bwo era wejjanjabe. Yapangisa emmotoka n'emutikka n'emutwala ewa nnyina, nnyina n'apangisa emmotoka n'emutikka n'emukomyawo mu maka ge, n'emugamba beera mu maka go, nywera ofumbe, beera awo, abaana bo bakudduka baloya kudduka, naffe watwesamba beera n'obulwadde bwo, kasita twategeera obulwadde bwo gye bwava, gye bwatandikira ne gye wali obusindise. Abaana bange olwawulidde byonna kwekola olukiiko luno, abanŋamba nti taata saasira, twekube mu mutima tujjanjabe ennyabo. Baana bange sigaanye maama wammwe siwulira bulungi ng'ali bw'atyo, naye mwaliwo nga tujjanjabibwa ti olumbe bwe tuliddamu ne tulwetantala okulugobaganya okuluggya mu nnyumba yalwo, tuyina gye tugenda okulutwala, oli ye mukama waalwo era gye luli. Timwe bwe munsaba nzijanjabe maama wammwe mujjanjabe ntya. Mwerabira nti bakulu bammwe baŋŋamba kenziramu okubaako kye nkola ne maama wammwe, oba mu ssente oba mu buntu oba mu bigambo, olumbe lugenda kunzirira, mwe mwagala nkole ntya. Baana bange mbaagala nnyo, baana bange mbonyebonye nammwe, mwebale n'okumanya ensobi za maama wammwe, naye siina bwe nzijanjaba nnyammwe emikono misibe. Manyi muwulira ennaku olw'embeera gy'alimu, naye nange binsusseeko. Maama mulongo, gamba abawuliriza bampe ku magezi.
Wali ku Star FM 97.5 emunyenye y'eggwanga program kooti YAMAKA omulongo 2 Sarah ge mannya gange nkujukiza nti weetuli ku Shenta Bitwaldi ewakaliga ku bessimu tujja kubanga tukutuusaako kyonna ky'oyagala na wonna w'oli tujja kubanga tugezaako okulaba naye nga booda gwe agisasula naye amagoba gaba matono gwaba olina okusasula booda. Nasuubuga Mebo agambye nedda maama mulongo maama yassuka we yandikomye bannange bazadde baffe munaayiga ddi emitima emibi nga gisusse maama afe wadde maama taweekayo. Seruwagi Badiru agambye Assalamu alaikum mulongo agambye oyo maama inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna nange agamba ndowooza rest in peace. Babura Kafuma Babula asale ku speed anti omanyi njagala kupakuka mbu message zonna nzimaleyo. Message yemba sisomye leero nja kuba ngisoma olunaku lw'enkya. Kafuma Babula agambye nti maama aba maama nze ngamba nti taata mwanditudde ne mwogeraganya maama n'atafa ng'ate abaana kibalumiriza bannange mulongo gw'olaba otya. Ono agambye nti mulongo wagamba tusonyiwe nze nzikiriziganya naawe wadde abalala tebakutegeera naye nze nkutegeera era ndifa nkutegeera. Maama mulongo fuba okulaba nti basonyiwa batoowolokoke basonyiwagane batabagane okufa si solution. Nkwagala nnyo mulongo nze Kisaakye Hilda. Ono agambye mulongo nkubye ku ssimu yo nga teyitamu na essimu zange kweziri weba teyitamu mba kumpewo bw'ogikuba nga sigikwata mba nkyali kumpewo bwenvaako egenda kuba eyitamu naye bw'oba onkubira tuukira ku nsonga simu zange otuukira ku nsonga ne twogera. Ono agambye atajjanjabangako majiini mulongo amajiini gaaluma jjajja waffe olw'ekibanja ne gatukozesa ffenna ne gatta ebisolo ewaka kati ate nga maama we yennyini yagaleese mukazi wo nedda maama olimba waliwo olumbe lw'otayagaliza muntu wo maama olaba ababa obayisa bw'otyo olw'abalala bannange mugume maama mumuveeko mumwesonyiwe. Ono agambye nti mulongo how are you hope you okay mulongo is natural care open ojaba kubirako ku 0752393839 bajja kuba nga bakuddamu oba bagule oba si bagule. Namwanje Halima agambye nti olaba nnyina muzaala yamwesonyiwa naye ate mmwe abaana naye ate mmwe abaana manyi maama wammwe mumwagala naye musooke mukiwemu obudde ne taata naye yeerowooze. Okay agamba olaba nnyina muzaala yamwesonyiwa naye ate mmwe n'agamba nti kati abaana mwesooke mukiweemu taata wammwe yeerowooze. Ono agambye mulongo nkwagala nnyo mulongo maama yassuka we yandikomye nze Kalimu Empererwe. Ono agambye maama mulongo obusungu bwa maama wabujja nze sirabawo omwana bw'anoba n'agenda nga teggwa omugobye kati ate ogamba otya nti abonebone paka maama nedda maama tebamusonyiwa oyo ye Enjo Namukasa mu Kiganda. Ono agambye maama tulabye nsabira nnyo mamange mulwadde covid yamukutte nze Nalule Goleti maama tuli mu maziga maama Nalule Goleti tokaaba tewali kibakaabya ng'omulwadde akyali mulamu manye ennaku muba mugiyina naye mufube okulaba nti awona era ajja kuwona mukole ebyo bye tuze tusomesa bulijjo mukwano funa akatungulu akambalire mu stokisi mweyoteze mumwewala ate temumusemberera nnyo ajja kutereera temweraliikirira. Gamba siibulire wano tusinkana olunaku olw'enkya inshallah message tujja zisoma nja kuzimalayo zonna. Medini Kabale Bugonzi omulongo 2 Sarah ge mannya gange mubeere bulungi mweraba.